program Amange Kanisa. Pray up to WAFFE because everybody likes prayer. Simbe kanisa amwitani katonda ntiraba nizimbe kanisa yange kulwazi luno n'amanya ag'emagombe tegali kinyenya yimiriro gamendi weewaawo Ekutusibwako Bishop David ne Pastor Saint Kiganda okuva mu Christianity Focus Center Mingo Kisenyi Eroshuan Kiganda Zone. Kiganda, Rakai, Sembabule, Yantonde, Masaka, Mubende, Kingdom FM. At times we sit and say, does God really exist? Is He the creator of the universe? Yes is the answer. God is still acting mightily in our lives even now. So many people's lives are living testimonies of God's blessing, delivering and healing power through Jesus Christ today. Amanya gange bambita Vastina nyira maholo mbera Masaka kugomola parish yaffe nga sinalokoka nze nakabo omwana bali bandoga bulozi mukwano gwange nga yantwala buli kimu yesobola kutetola kubanga obudde bugenda nembera nga nkawa maziga omukyalo bwe namuyitangako ngaddira omwana wa mutabani we nga mukwata ngaddira n'owe nga mukwata nga abankokonya nga akola bwati Yesu yebazibwe nali sinalokoka neŋŋamba naye mazima Katonda omukyalo osigwa mutonda se yankola bwati naye katankokonya abaana abo bakuze naye omukyalo oyo nze naye tusalira omusango nze naye mazima balina kinamukola nensirika nga nakaaba nga nkaaba mu butuufu emyaka 9 nga sizaala Yesu yebazibwe twatambula nnyo buli wendaga nga bampa eddagala mbozaale pe nga bigaana mwana wange James ayimbira wano mu baana abato ye yambulira enjiri Mukama ayitira mu mwana wange James omuto nangamba naye maama lwaki tolokoka gye tusabira pastor asabira abantu be baloga ne bawona abagomba ne bazaala naye nkusaba maama olokoke yatula Yesu pastor Kiganda anja tuza nendogoka ne yatula Yesu nakoola Mukama nansabira mu butuufu nalaba Katonda bwe yansabira nagweri nentandika okukaaba ekire kyali kisibye nekikutuka nekigenda nebaza Katonda Yesu Omunazaleesi eyansumulula era yanzaliza omwana wange Eliya Samwiri ekitiibwa n'ettendo nkidiza Mukama. It is written, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. So get ready for a life-transforming message today by the anointed servant of God, Bishop David Livingstone Kiganda. May God bless you abundantly as you're following. Njagala kwogera ku mugaso gw'okukula mu Mukama waffe. Olwaniro bwe nali ngambuza Katonda kiki kye nteeka okugabana n'abaana be, Mukama n'akiteeka ku mutima gwange okugabana nammwe obukulu bw'okukula mu Mukama waffe. Bwe njogera obukulu bw'okukula literally ntegeeza okumakiwalinga oba okwekakasa nti tukuze mu nnyumba ya Katonda. Mwenna abali wana balina abaana munabeera bajulirwa bange nti buli muzadde yali azadde omwana ayagala okulaba omwana we ng'akula. Buli muzadde omwana bw'azaalibwa ku lunaku olusooka aleta excitement ewaka, ne bw'aba kyaliko ekirira aleta excitement ewaka, era buli muzadde asanyuka omuga ndi kakulike. That excitement ereetera omuzadde okuba nti omwana we amukeberako buli luvannyuma lw'eddakiika 10 alaba embeera mwali. Naye omwana oyo bw'ayongera n'abeerawo
omwezi omuzadde ayagala okulaba change mu bulamu bw'omwana we. Ekimu ku byayagala okulaba, ekimu ku bimukebeza buli mwana buli lwamubikkola bw'ati mu bugoye, ayagala okulaba change. Change eno erabikira ku nkyukakyuka y'omubiri, change erabikira ku bikolwa by'omwana, entunula y'omwana, babebi olulira lwe lusooka n'okutukako n'omanya nti eyo change ebaddewo, era ne bakwano bwe bategeeza nti ekirira kyakoze kitya, kyakutuseeko. It's an achievement, kirira kyakutuse. Buli kumpi konna akagenda akamubaako okalipootinga, okumera amannyo okulipootinga, okutuula kwe okulipootinga, yatudde kati atuula, okuyavula kw'omwana oli ayagala okulipootinga. Omwana bw'ayimirira kireta excitement, muyimba n'obuyimba awo ng'ayimiridde. Twayimba ng'eye waffe wedda Masaka, tengene n'omwana akoze atya, nga mwagala ayongera akola atya, ayimirire. Tengene n'omwana ayimiridde, tengenena, mumuzzamu amaanyi ayimirire. Lwaki? Buli step yakula kwa mwana ereta excitement. Bw'ayimirira ate mumusubira okutambula, bw'ayitawo akabanga si kanene mugenda kubanga abadde ayimirira ataakoze atya, atandise okusimbula atambula. That's another excitement. Omwana atambula. Era mu kukula kw'omwana tewaliyo kibazzaringa muzadde, tewali kitawaanya naddala bamaama ng'omwana okulemera ku level emu n'ataseetuka agenda ku level eddako. Tugambe bw'obanga obadde omusuubira kuyimirira n'alemera kukwavula, bw'obadde omusuubira kutambula n'alemera kuyimirira. It bothers mothers, kitawaanya nnyo bamaama. Eri ewaffe e Buddu omwana bwe yagandanga okuyimirira n'asigala mu kwavula bwavuzi, baateeberezanga ne bagamba nti oba yakundugga, bakiyita nakundugga, oba bakiyita kundugga konzimba, ate okundugga kwe kuki? Kwambizi n'omwana akundugga. Abazadde batya ne bagamba alabika yakola atya, yakonziba. Bamusiŋŋaana nga yali ateekwa kuba nga wetwogerera ku myaka gy'alina egimwogerwako, yali badde katadduka misinde, naye nga n'okuyimira kwakola kutya, kwagaana. Omwana wulina n'endwadde ze bwalwalanga ze baayitanga kwashako. Kwashako kaana kabeera awo kakulu ku feesi, okalaba kakulu naye kagaana okuyimirira. Enviiri zasenyuuka za bulawuni, akabuto kanene nnyo bwe kati kalinga baaluuni, ate obugulu butono nnyo, obugulu nga butono nnyo. Era bamaama b'obwana obufaanana bwe butyo tebeeyagala. Akatunulako nagandi akaana kano bannange, lwakubanga tebasuulwa, naali kasudde. Eryo erinnya baalituma muto wange mulamba, maama we yali mutuma nti tebasuulwa. Mu bufunze olugero lugwa nti tebasuulwa, kaana gwe naali kusudde. Abo abali bwe batyo ewaffe Buddu abakyala beebuuza n'okwebuuza, ne bagamba omwana aganye okutambula mukoze ntya? Bw'aba yalwala biwuka ne babitta. Bw'abanga alina problemu ndala, abakyala b'e Masaka bamanyi n'okukatwala ku muddo ku makya ku musulo, n'akatwala ku musulo n'alyoka akakezaayo ku makya ssaawa 11:12 n'akawujja ku musulo ne kakaaba. Naga nti osaaga ojja kutambula. Era kyekiseera kyokka kye nali ndabye maama w'omwana nga ku nsonga eyo tamulinaako kisa ne byakaaba nga tebimukwatako, aga tojja kuntiisatisa ne bw'okaaba, ŋŋenda kujja paka ng'otambudde. Lwaki? It is a serious issue. Omwana obutava ku ddaala kw'obadde omusuubira okgenda ku ddaala eddala, owulira ng'oyagala omukoleyo waakiri ekikaabya. Bw'aba wakaaba akaabe naye akola atya? Ave ku levo kw'abadde. Ngambako nti amiina. Nga bw'olaba bwe tufaayo eri abaana baffe ab'omubiri, era nga bw'olaba bwe tubeera concerned omwana bw'alemera ku levo emu nga tagenze ku levo ndala, bassebo ne bannyabo, ne Katonda bw'atyo bw'abeera concerned.
katonda naye ayagala okulaba abaana be nga bakola batya nziramu mpulire nga bakola batya nga bakula nga bava ku ddaala erimu okugenda ku ddaala eddala era eddaala lyotagenzeeko katonda limuleetera okubeera konsandi atandika okwebuuza kiki ekyaliwo yabaaki vitamini ki mu bulamu yakona ki yakona atya yakonera wa ani yamukonya nga naawe bwe wabawo ekiseera woosuubira nti kati ateekwa okubanga atuula ne katonda abaana bab'omwoyo waliwo byateebereza ebyali badde bibabaako after a certain period of time waliwo byaga nti kati wetwogerera amaze emyezi emeka mu bulokole nti 6 emyezi 6 kati yali badde ayiza okugoba emizimu enzimu gyo yali gigobye yali badde takyali mu mizimu amaze ebbanga ki mu bulokole nti awezezza omwaka omwaka ku mwaka awo tubadde tumusuubira nti kaakati ate oyo yali badde tanase n'okusabira abalwadde amaze ebbanga ki mu bulokole nti awezezza mu mwaka 11 oyo yali badde takyanywa sigala yali badde amutadde ng'aweddemu awezza ebbanga ki mu bulokole tugumu kitundu oyo yali badde ate kaakati takyayinda oyo twali badde tukyaguluba naye nga tuli awo tulabirira mulabirire buli kaseera nti alegwa akuttewa alazeewa abadde ki nga takyasaba waliwo ebbanga erikusuubiramu okuba nti kati okola kino aweza ebbanga ki mu bulokole timyezi 6 oyo alibadde ne bayibuli buuzo yakulina nti eyiyo eriwa bambi mumbulize nkwegayirire mugendi bayibuli ye eriwa mulemereko mugendi bwe kuba nga si kukona bayibuli yo eriwa aina ani alinanye neiba nga talina bayibuli ompuubireko bwoti omukono ng'oineibawo talina mpuubirako neibawo nga talina anti laba embaga waliwo lyagusiseyo ogwa neiba muge nawereka myezi 6 tanagiweza oyo mugendi oweza ng'emeka mu bulokole mubuuze mugendi owezezza ng'emeka mu bulokole bananga waliwo ebintu byetusuubira ne mu bulamu bw'abaana ab'omubiri waliwo byetusuubira nti kati kyali badde kyamutadda omwana w'emyezi 6 pampa ze bwe ziba nga ziwunya susu tetwewuunya myezi 6 pampa nga ziwunya susu tekitiisa ekyo tekitiisa myezi mwaka tuba tetunatya mwaka pampa ziwunya susu tetutya ajja kireka naye bw'ayingira emyaka 7 ng'akyafuyisa mu mpale bannange temugaana kutya nemugaana naye ki ekyamubaako era abazadde batera okuleetaawo abaana baabwe waliwo yaleetaawo omwana omuwala omukulu wa myaka 17 nagaana musumba oli musajja naye situna kyakola katukuwemule omwana ono omuwala gwolaba ndeese afuuka ku buliri omwana tukoze buli kintu kyonna omwana akola atya alina emyaka kati 18 essaawa yonna omusajja amuwasa musumba tugenda okuswala ngaomwana omuwala afuse mu buliri bw'omusajja netusaba manyi gaffe abasumba buli kintu tukisabira bannange guno omulimu twasoma muzibu nnyo netusaba saala yaki saala kusabira mwana muwala wa myaka 18 alekera okufuka ku buliri ate nyinza n'okuba njogera ebyo nga wano waliwo amusinga waliwo asinga ku egyo ng'egijje miwanvuko n'okusinga ku egyo naye ng'ekizibu kyalemerawo kikulimba oyo naye bagotudde okuli nani baga ndi bigenda ekiro ne kabaka yeetikka kiki lwaki yamuleeta kitiisa songa bwe yali ng'akyamulina nga wa mwezi gumu myezi 2 myezi 3 tekyamutiisa naye bwe kyatuuka 18 ne kimutiisa nnyo waliyo ebikola bitya sikyabawulira waliyo ebikola bitya waliyo ebitiisa sikulimba bwetugamba nti owezezza omwaka mu bulokole naye nga sigala yakulemerako tutya tugamba bane tunakola tutya sigala amulemeddemu tabanga yamwerooberamu tabanga bamukwatirayo
waliwo ebitiisa bwe tukusingana ng'oyomba mu bulokole ng'omazeemu emyezi 2-3 ne tukusingana nga osumuludde akamwa kalinga taapu oyomba ovuma osamba osiya osooza tubuuza bubuuza amaze ebbanga kinga nti nga mulokole myezi giringa 3 mumuleke ajja kireka mumuleke mumukwate empolampola naye ate wetubuuza ne batuga nti oyo gwolaba yalokoka ku mulembe gwa Idi Amin tutya nnyo tuga nti abaayi yalokoka dde oyo amaze mulokole bebasooka mu kyaki wano naye tayomba aliko kyanoonya talina gwe yewulako sente n'aziddiza tazza sente ne bwe zibanga ziguddaawo n'azirinnyako tazikuwa oyo gwolaba tubuuza amaze ebbanga kimulokole kubanga ebbanga eryo kkulu nnyo gye tuli lwaki okula it is a process means time bwe banga ebaddewo time negenderera nosuubira nti kati wali badde okola kino kati wali badde okola kino nekitabaawo tetulema kutya Ebulaniya 5:12 yagamba nti kale bwe kibagwanira okubeera abayigiriza olw'ebiro ebyayita mwetaaga nate omuntu okubayigiriza ebisookerwako ebyolubereberye ebyebigambo bya Katonda era mufuuse abeetaaga amata so si mmere enkalu kubanga buli anywa amata nga tannamanya kigambo kya butuukirivu kubanga abeera akyali mwana muto naye emmere enkalubu eyaba y'abantu bakulu abalina amagezi agayigirizibwa olw'okugakoza okwawula obulungi n'obubi ngambako nti amiina. Pawulo yalina concern. It was a concern. Bano be yawandikira ebbaluwa eno yali yagenda Yuda nga yabasomesa yababuulira yabadiscipolinga yabatendeka kati ye n'addayo n'abala nti mweyo time bateekwa okuba nga baakula dda. After that time bateekwa okuba kati baakula nga bamanyi kino bakola kino tebakyakikola kino bakikola kino tebakyakikola. He was just disappointed. Yewuunya nnyo nga awulira bayomba awulira balwana awulira bakola bino naga nti abaayi bwe kibagwanidde okubeera abayigirizwa nga linga bagamba by now mwe mwali badde ba teacher ba Bible study namberera akulina ndi kati nga gwe wetwogerera wali badde osomesa wano mu Bible study tukwewunya bwewunya okuba nga tonnatandika. Mumpulira oyo neiba gwotudolinanye by now ye yali badde anoonya abataasabye ye yali badde concerned kubata kyasaba ye yali badde abuzanaga ne musumba kalimanzira natulanga neewano kalimanzira takyajja mu kyaki kiki ekyabaawo kalimanzira tabanga yagwa. Oyo sigwe twali badde tunoonya kaakati oyo twali badde tukyamunoonya nti lwaki takyasaba era sigwe twali badde tunoonya nitumugamba oligana nga tokyalabika tokyajja mu kyaki nalukagamba sikyajja naye nammwe temunoonya. Ate weetaaga kunoonya gwe wali badde onoonya abalala temunzizaamu maanyi nedda sigwe gwe wali badde ozaamu abalala amaanyi. Ebbanga lyomaze mu kanisa teribadde ttono libadde ddene gwe tulina bye tukusubira ndi kati byali badde byakuvaamu dda. Gwe abaana bamala okukula ewaka abaana nga bakuze ewaka abaana bwe bakula wangi nabo bennyini bafuuka badiscipolinga abaana bannaabwe ewaka. Era abazadde omulimu ogusinga obunene baba nagwo ku first born kubanga oyo gwe balina okugamba buli kantu konna. Tula wansi yimirira jamweye empale jamweye engoyi giraba oti omwana takola ati fukamira buuza gwe togiraba oti toyimiranga ku bantu bakulu tokombanga sefulia totulanga mabega wakyo eyo discipline yonna bagipakira first born nga beesiga nti first born ono n'amala abiyiga n'abikola bulungi baganda be bonna abaddako bagenda kulabira ku oyo. Era bwe kibeera buno obulala obuto obusigadde
abaana abalala abato ngewaka wamaze okubeerawo abaana nga babiri, abaana abalala abaddako baba tebadipendinga ku bazadde okuyiga bye bateeka okukola, badipendinga ku baganda baabwe bebalabirako. bwe obukulu bwe bufukamira nga n'akato kakola katya nga kafukamira, bwe kajja mu kisenge nakagamba wakijjayo tanno maama, nga nakana akato kagati oke bwe bakola wakijjayo tanno maama, kayigira ku kali akalala. Nze mbuuza nga sinagenda nawala, mwana gwe omukulu baganda babato mu nnyumba ya Mukama bakuyigirako ki? Era basobodde kuyigirako ki? Era ogasaani, era baani boogasa? Mwana gwe omukulu waliwo bakuyigirako? Bwe baba bayiga bayize eki? Kubanga tetuli wano kubala myaka, tetuli wano kubala myaka. Ndinze bwe mulaba maze emyaka 10 nga ndi mulokole. N'okola ki? Emyaka 10 okozemu ki mulokole? Mu nyumba ya Mukama gwokola ngani? Mu nyumba ya Mukama wakola ki? Ani guyinza okusonga ku olugalo gwali ozizaamu amaanyi? Ani guwanoonya noga ndi gundi abadde takyasaba naye namunoonyeza era wuno namuleese? Abasinga obungi bagamba nti ogwo mulimu gwani? Ogwo gwa pasito ogw'okunoonya abantu agumulekera, ogwo si mulimu gwaffe. Bumbuuza ndi ebbanga lyomaze mu kanisa, ani gwosobola okusongako olugalo? Mwana gwe obanga ddala okula nga tewatukonaako, obanga ddala okula oyinza okusongako abantu nga 3 mu kanisa n'obasongako olugalo nga gwe wabaleeta mu kanisa, nga gwe wababuulira enjiri, nga gwe wabadisaipolinga, obanga ddala okula. Singa mbadde nkutadde ku tasiki kati ku ssaawa eno negamba nti wategedde microphone ino yimirizaayo abantu nga 3 bano bewabuulira enjiri nga balokoka kuyita mu ggwe, webali? Ani abalina mpanikire ku mukono ng'olina abantu 3 wano mu kanisa wano nga balokokera kuyita mu ggwe, balokoka kuyita ku ggwe. Mwana gwe ayakula, wanika mukono. Ndowooza mulaba ekyaki weeyimiridde, ekkanisa weeyimiridde mugiraba? Ndabyeyo wano omukyalo omwe awanise omukono, ate naye tabadde shuwa, agutaddeyo nga bwagujjayo. Abantu bameka? 3 mu kanisa mwosabira tobalina. Bameka abanyagadde Mukama abawe empeera bwolituukayo? Mukama abambi akuwa empeera, akuwa akafa akalungi ak'okubeera, mbambi akuwe n'engule. Kandaba omukono bambi kandaba omukono. Wandyagadde akuwa empeera eyaki? Ng'omukoledde ki? Guwakola ki? Bannange tuswaleko. Maturity tebagipimira ku myaka, maturity bagipimira ku byosobodde kukola. Wangi maturity nkiddamu, maturity tebagipimira ku myaka, maturity bagipimira ku busobozi oba ebyo byosobodde okukola, tebabala myaka. Nammwe mukimanyiko nti waliyo abantu ng'emyaka alina mingi ne mu bulamu bwaffe obw'omubiri waliyo abantu ng'emyaka alina mingi naye nga yagaana okukula. Temubamanyi? Tebabeerayo? Abamu ng'obwongo bwennyini bwe bwagaana okukula, abalala empisa zaabwe nga ze zaagaana okukula. Waliyo abantu nammwe mbamanyi gye mubeera nga naawe wennyini musobola omutabukira ne muyombesa ne muga ne gundi onookula ddi? Naye George onookula ddi? George lwaki tokula? Anti ng'abasuseeko mumulaba emyaka alina mingi n'ebyakola bya sikyabawulira, byakola bya kito, yagaana okukula. Ate abalala effect eyo ebeerera ddala ku bwongo nga gyeri. Effect eba ku bwongo. Nagendako e South Africa ne banambuza abaana abalina ebizibu by'oku bwongo obwagaana okukula. Emyaka ng'alina 16 naye nga watudde waafuuyisa 16. Gwe tebakwewunyisa nnyo. Waliwo omusajja yali agadde omuzaala afaanana bw'atyo nga myaka 16 ayiika amalusu atunulanga bw'ayagala bw'ati.
buli muzadde ekyo kyali mulumye ennyo nga bwolaba bwe kikuluma obanga bwe kyali kulumye naye Katonda bwe kimuluma kubanga naye mu mwoyo abaana b'engeri nga yayina bangi nnyo mu mwoyo bangi nga byateekwa okukola kwejja emyaka gy'alina si byakola yagaana okukula mukyali ye mugambeko nti amiina sikyabawulira Mukama yeebazibwe nnyo nga naye bwe kyali kulumye ne kikweraliikiriza naye Katonda bwe kimuluma ne kimweraliikiriza ogaana okukula nkugambye obukulu tebabubalira ku myaka obukulu babubalira ku bisobozi ebyo byosobola oba byosobodde okukola era mukadde walaba byokoze naga nti omwana wange ono yakula weebale kulaba puroguramu amaanyi g'ekkanisa ne Bishop David Kiganda okuva mu Christianity Focus Center Mengo Kisenyi girindirire ku Saturday ne ku Lwokutaano wano ku UBC Woka. Uganda tosobola kubanga omaze okuweza emyaka 50 gino gye waka celebrating nga juice ekya independence noga nti okyali muto. Uganda omaze okukula. Uganda osajja kudda omuntu bwaweza emyaka 5 baba tebakyamusubira kukola byasire kyekimu kubiraga nti Uganda okuze oba n'obusobozi obugamba nti nedda ngayi lutuuse okukuŋŋaanya eggwanga okusabira awamu Katonda mwasinkanira eggwanga National Prayer Day etuuse eyolekedde nga tumalako omwaka Nakivubo Stadium we tugenda okukuŋŋaanira. Mukama alina ekigambo kyawadde Bishop David Kiganda wamu ne Mamisinde tosubwa. Zino ze programu zaffe eza buli wiiki wano ku Christianity Focus Center buli lwa Sunday okuva ku ssaawa 12 mpaka ku ssaawa 2 ez'okumakya ebeera Bible School okuva ku ssaawa 2 n'eddakiika 10 ebeera Morning English Service. Olwo ku ssaawa 4 mpaka ku ssaawa 8 n'ekitundu ebeera Main Service. Ku ssaawa 10 mpaka ku ssaawa 1 ebeera Deliverance Service. Midweek Service buli lwa kusatu okuva ku ssaawa 11 n'ekitundu mpaka ku ssaawa 2 ez'ekiro. Lunch Hour Service Monday mpaka lwakutaano okuva ku ssaawa 6 mpaka ssaawa 8 Kasero ku Lunch Hour Building opposite Nalu Arcade. Tusange Mengo Kisenyi LC1 Kiganda Zone. Okumanya ebisingawo weereza obubaka ku email address cfc@christianityfocuscenter.org oba osobola okuba ku simu noti 42514 Christianity Focus Center, the solution ground. Kiganda, Rakai, Sembabule, Lyantonde, Masaka, Mubende, Kingdom FM. Esanikidde zinnayo.